Bwakedde n'omusana ogwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga kujjako ebyo ebiri ku nnyanja Nalubaale ng'ebizinga by'e Kalangala naye nga butuukidde mu biseera eby'olweggulo ng'ate enkuba etonnya mu kitundu ekyo eky'obugwanjuba bw'ennyanja Nalubaale, Masaka, Mbarara okutuukira ddala ne Kabale awamu n'agasozi era nga kw'otadde n'ekitundu eky'eggulu. Tukwaniriza ku mbeera y'obudde okuva mu kitongole ky'ebyembeera y'obudde. Nze Annette Nakimbugwe. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga ng'omukuubo gw'enkuba gutudde nnyo mu kitundu ekyo eky'obugwanjuba obwa Ssemazinga Africa okweyongerayo mu masekkati so ng'ate ebitundu byaffe nga ekitundu eky'omu buvanjuba omukuubo gw'enkuba gusaasaanye naye ng'ate mu kawungeezi tugusuubira okweyongera amaanyi era tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu biseera ebya kawungeezi n'ekiro. Mu biseera eby'enkya ku makya amasekkati tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale, Ssembabule okutuukira ddala ne Mubende olw'ebitundu ebisigadde nga Nakasongola, Luweero tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu buvanjuba bw'eggwanga tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu okuviira ddala e Busia n'ebyo ebimu okutuukira ddala e Jinja, Iganga ate ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu bugwanjuba bw'eggwanga tusuubira enkuba ey'ebiwugiro okuviira ddala e Masindi, Hoima okutuukira ddala e Kyegegwa ne Kamwenge ate ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu bukiikakkono bw'eggwanga tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebyo ebiri mu Yumbe okukkirira ddala nga era ekitundu ekya West Nile bwe kiri ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olweggulo amasekkati tusuubira era enkuba okutonnya ebiwugiro mu bitundu ebisinga ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale, Ssembabule, Lyantonde okutuukira ddala ne Mubende n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okuba wakati wa centigrades 28 nga mu kibuga kyattu Kampala n'okutuuka ku centigrades 29 ate Nakaseke, Luweero, Nakasongola tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuuka ku centigrades 29. Mu buvanjuba bw'eggwanga tusuubira enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebisinga okuviira ddala ku Elgon, Kapchorwa ne Tororo okutuukira ddala n'ebitundu ebyo eby'e Kamuli n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuuka ku centigrades 27 mu bitundu ebisinga n'28 okuggyako ku Elgon yo tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 23 ate ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 3. Mu bugwanjuba bw'eggwanga tusuubira enkuba okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuuka ku centigrades 28 ate yo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 23. Mu bukiikakkono bw'eggwanga tusuubira era enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu ebyo mu West Nile omuli Arua, Yumbe ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu n'ebbugumu ly'empewo erya waggulu okuba ku centigrades 29 okutuukira ddala ku centigrades 31 mu Karamoja. Embeera y'obudde y'ebibuga ebimu ebyebunaayira omuli Cairo obudde busuubirwa okubeera obw'omukalwe ne temperature okutuuka ku centigrades 28 ate mu Johannesburg wasuubirwayo enkuba nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu n'ebbugumu ly'empewo eryago okutuuka ku centigrades 3. London wasuubirwayo enkuba ne temperature okutuuka ku centigrades 16. Nairobi naye wasuubirwayo omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 26 awamu ne Dubai omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 35. Webale kubeera naffe akaseera kano tulindire nate enkya obudde bwe bumu oweraba.